obuswavu wakati mu Butaswala yavuddeyo n'agamba ti National Unity Platform nange Kyagulanyi twabba obululu nga tukozesa poliisi. Byampuna bannayuganda bannange era bisesa. Mwai Museveni mu Butaswala yagamba tife twabba obululu, yagamba twapakira obululu mu bokisi nga tukozesa abapoliisi. Kati ekyo kitegeeza ki? Bw'abanga byayogera abitegeeza nga tebyamusumatuse busumatuse, then akakasa kyetubadde twogera bulijjo tukulonda tekwali kwa mazima na bwenkanya. Emu ku nsonga zetwatwala mu kooti newankubadde ekooti yalaga kyekubira, era ebimu ku bintu byetubadde nga tubanja era byetukyagenda maaso n'okubanja kwe ku auditinga oba okukuba tooki mu kulonda kuno okwakaggwa. Ffe twavaayo n'obukakafu, twavaayo ne evidence n'ebizibiti ebiraga okulonda kuno kwali kujjudde vulugu, kwali kujjudde obubbi. Mwami Museveni teyakuwangula, tetwakuwangula. Mwami Museveni namuwangula. Nkiddamu, Mwami Museveni twamuwangula. So oluvannyuma lw'okumuwangula n'akozesa amagye n'akakiiko k'ebyokulonda neerangirira, naye engeri gy'avuddeyo naye n'akakasa nti okulonda tekwali kwa mazima na bwenkanya. Then lwaki takkiriza ne tukuba tooki mu kulonda okwo, oba lwaki takkiriza ne tuddayo mu bunnya? Akalulu ako ne kaddibwamu, naye bw'alina kyemalira ng'enkola y'abannakyemalira bweri bakozesa kulimba na kutiisatiisa. Ekyo nno kibalage mwenna bannayuganda ti Mwai Museveni tali legitimate n'omulundi n'ogumu, tali mu ntebe gy'alimu olw'okwagala kwa bannayuganda. Bannayuganda balonda omuntu mulala nnyo era y'oyo ayimiridde mu maaso gammwe olwaleero. Mwai Museveni mu bye yayogedde nti baba NUP tupulaninga okutemula abantu baffe tunenye gavumenti. Ekyo nno basebo ne bannyabo saagala mu kitwale nga kintu kitono. Abatunulira ebyafaayo mumanyi nti ebadde enkola ya Mwai Museveni n'abayekera baba NRA, era banne bangi bwe bakola nabo obuyekera baavaayo ne bategeeza eggwanga nti ke kamu ku bukodyo bwe bakozesanga nga bambala yunifoomu y'amagye ga gavumenti eyaliko ebiseera ebyo ne bagenda ne batemula abantu eruweero bakyayiseeyo gavumenti. Era Mwai Museveni ye muntu omu mujjukira gye buvuddeko kiseera si kiwanvu, yagamba embeera bw'eneekaawa bagenda kugyayo obukodyo bwabwe bwe bakozesanga ng'aba NRA. Era ye muntu y'omu bye yakozesanga abamenyi b'amateeka nga bakuba abantu ng'ayagala okiteeka kufu. Kale nno ffe tetukitwala nga kyakubalaata, kubanga bannayuganda bangi bazze battibwa. Bannayuganda bangi bazze battibwa nga si ba opposition bokka. Ffenna tumanyi nti Kaweesa Felix bamutta, tumanyi nti Abiriga bamutta, tumanyi nti basheekh bangi abasiraamu bazze batemulwa, naye tewali ripooti yali efulumye kulaga mpa yaabwe. Tumanyi nti juuzi wano nga tuli wakati mu kulonda, nga tuli wakati mu kampeyini, omuzanyi w'ebikonde gwe bayita Zebra Ssenyange yatemulwa, era Mwami Museveni n'avaayo n'ategeeza eggwanga nti abasirikale be baali bamutemudde. Newankubadde yategeeza eggwanga nti yali amanyi abatemudde Zebra, era newankubadde oluvannyuma lw'akabanga poliisi yavaayo netegeeza nti emaze okukola okunoonyereza era emanyi abatemudde Zebra, era erinda Mwami Museveni abalagire bagende bakwate abo abatemu, nti abalagira era tewali muntu yali akwatiddwa olw'okutemula kwa Zebra. Ekyo nno kitegeeza ki? Kitegeeza nti tewali munnayuganda ali safe, oba owagira ffe oba owagira nakyemalira. Era bannaffe bangi bazze batemulwa, Badani Kyeyune, Rita Nabukenya n'abalala bangi nnyo nga tewali ripooti efulumye. So Mwami Museveni bw'avaayo n'agamba nti abawagizi bafabala bagenda kuttibwa, nga tumanyi nti ye n'abasirikale be balina emmundu era be balina ebisi byonna byonna ebikozesebwa mu kutemula. Then tukimuteekako nti Mwami Museveni gwe n'abajambula bo muteekateeka kutta abawagizi baffe, naye tukutaddeko amaaso abiri. Njagala okumaliriza nga mpita
bannayuganda mwenna gye muli, abakulembeze mu mitendera egy'enjawulo, abakulembeze b'amadiini, abakulembeze b'ennono, abakulembeze mu bizinesi n'abakulembeze mu by'obukulembeze biwandiise ebyobufuzi, nti muveeyo mukulembere abantu bammwe okulwanirira obulamu bwabwe mu ddembe. Olwedde tubategeeza era twongera okukikakatiriza nti okuvaayo okulaga obutali bumativu oba okwekalakasa mu ddembe, oba tolina tteeka n'erimu lyomenye, oba tolina musango gozizza. Bannayuganda bagenda maaso n'okuwambibwa enkya n'eggulu nga batemulwa, abakyala bakwatibwa ne bakabasamizibwa, abasajja balaayibwa oba obusajja bwabwe ne bukubibwa ne butaddamu kukola, n'ebikolebero bingi nnyo ebirala ebikolebwa ku bannayuganda, okutaddeko okubakongolamu amaaso, oba kubakolamu enjala, okubakolamu amannyo, okubakubisa amasannyalaze n'okubadima oba okubatutubika mu mazzi, abangereza kye bayita waterboarding. Ebyo ebikolobero bingi nnyo bikolebwa ku bannayuganda bannaffe. Tewali ali safe, todawo ogambe nti gw'oli bulungi. No, nali ndaba ku TV omukyala yali omwagizi wa Museveni Lukulwe, omwana we abuziddwawo taddangamu kulabika. Mwami tamala emirundi omwagizi wa Museveni Lukulwe ne mwalabye kye baakoze mutabani we. N'olw'ensonga eyo bannayuganda bannange mwenna tewali ali safe. Oba oli wa people power oba toli, mwenna muyimukireemu, kuba kino tekikwata ku kibiina kyokka. Mwenna oba oli wa NUP, oba oli wa DP, oba oli wa UPC, oba oli wa FDC, ne bw'obeera wa NRM, ekikyamu kibeera kikyamu, era tubasaba muyimirire muwakanye ekikyamu. Bannayuganda bannaffe saawa zino bwe twogerera bali mu kutulugunyizibwa, effe tulina okuvaayo ne tubogerera basebo ne bannyabo. Bano abantu abatufugise mundu batya abantu bokka, tebasobola kutusiba ffenna. Era nga bwe mwalabye, kubanga tekuba musango ne bwe bakwata kasita abantu bamanya ne batandika okubanja bajja kutta kubanga batya abantu. Bannayuganda bangi bavuddeyo ne basitula amalobozi gaabwe, era ensonga lwaki bannaffe abamu bagenze bateebwa. So temulekerawo mikwano gyange kubanja bannayuganda bannammwe, kubanga lunaku lw'enkya ayinza okuba nga gwe babuzizaawo nga kitukakatako ate ffe okubanja. N'olw'ensonga eyo tugifuula enkola yaffe okubanja bannayuganda bannaffe, kubanga ekituuka ku omu kisobola okutuuka ku mulala. Temussa mukono kubanja bannayuganda bannammwe. Abakulembeze mukulembere abantu bammwe, buli asobola yekalakase mu ddembe. Kino tekijja kuba kya lunaku lumu oba tekijja kuba kya ngeri emu. Tumanyi nti Mwami Museveni afuba nnyo okubamalamu amaanyi n'okubatiisatiisa nga deployinga amagye, naye osobola okukola buli ky'osobola mu busobozi bwo. Osobola n'okwekalakasiza ewuwo, osobola n'okwekalakasa ng'oyigiriza abaana kambeere nga muli ku kyaggulo. Tukizimbe bwe tutyo, bwe tutalekeraawo njagala okakakasa nti tujja kufuna eddembe lyaffe nga bannayuganda, naye nga kikakata buli omu. Tekijja kuba kya lunaku lumu, tekijja kuba kya nkola emu. Buli omu akozese enkola gy'asobola, buli omu abeere mukulembeze. I'll say that in English. Continue protesting peacefully. This is not going to be a one day or one way thing. It might take longer than a day, longer than a week, longer than a month, but when we persist, we shall succeed. And it's not only one fashion or one model of protest. There are various models. Keep defining and redefining yourselves. Keep coming up with different models of protest, ladies and gentlemen. And as we shall also continue guiding you on every idea that we agree on as a leadership. Now very finally, ngamaliriza, njagala okubategeeza nti olunaku lwa leero tugenda kutwala ekiwandiiko nga tukitwalira akulira amagye CDF wa Uganda, Mwami David Muhoozi. Ne kopi y'ekiwandiiko tukitwalire minisita w'ebyokwerinda. Ekiwandiiko kino kya kubanja abantu baffe abaawambibwa n'abantu baffe abattibwa. Twagala emirambo gyabwe tugiziike mu kitiibwa. Amagye tegalina buyinza kukwata abantu, amagye galina kukuuma ggwanga na nsalo za ggwanga. Bwe gatandika okulwanagana n'abatuuze b'eggwanga, then gabanga agafudde abannansi abalabe b'eggwanga. Twagala bate bannayuganda bannaffe embagirawo, era kino ekiwandiiko kyakubalaalika nti singa tebata bannayuganda bannaffe embagirawo, tugendagenda maaso n'okwekalakaasa, ate tugenda kulinnyisa ne giya.
bebale nnyo okumpuliriza bassebo ne bannyabo omukama abankumire.